nakale mwebale kubanga kuni Princess Juko Senkungu Michael Hajati Aisha kale muliko nno bangi tufa mujatera Kenya TV genda komawo bali mu kikolako kale kakati tutandikire ku gundia enako rejo Weasel adali scheduled oku performinga ku Comedy Store sinala si alwakuna ayada kurakusatu okay gundi bagipangisa bagitwala ku Lwokuna okay bagitwala ku Lwokuna ne badda ku Lwokusatu kakati over the sudden na scrappingirwako najibwako nete tulina official statement ya Comedy Store teriwo sina we najirabyeko nga ba informing abantu bikoze bitatu mujjeko lwensonga eno neno kisobola okubanga yajiddwa ku line up olwokubanga badda ina shows endala nakyo kisoboka however ekyasinze okutambula nti ekimujjisiza ku line up Muhangi lwakyamujjeko lwa nsonga z'aba mukyalo ono nti audience badde threateninga okuboycottinga show singa asigalako mu comments zasukka be bamulanga kakati nze problem jenina n'emboozi eno eri wano bannaye naffe ffenaffe n'abogera ku mboozi ya Weasel njaga nze ndowooza twandigihandolinze bwe tuti Sandra si mwana muto si mwana muto Sandra ayina abantu abai close gyali naye gye kubanga tugenda maliriza olunaku lumu tufaananya abasiru omwala oyo lwalivayo n'agamba naye nze Weasel tankubangako nagwa mu babbi kati omwala nze ndaba asirise nnyo tumulwanidde nnyo ng'asirise anti ayinza okuba talina room yakwogera kankubulireyo kembozi erito personal I have a friend yali ali married naye ng'omusajja gwafumbiddwa mugagga nnyo bana abasajja bagagga kati nga family omwana ono ng'ayita mu buzibu mu bufumbo obwo obuzibu nti bakwano be twali tumumanyi omusajja ali violent amjoga byonna ng'abikola obufumbo bwetasobola kugumikiriza mwannyoko kubeeramu naye because family yafunangamu nnyo I don't know about these ones nenku example ng'efunamu nnyo buli kye basaba omwami nga bagenda babayimbiramu buli kye basaba weekiri abaana bonna omwami abaweerera like ng'alinga ye saddaaka ya family okitegeera but then waliwo ekya happeningawo n'angamba nyambo nzije wano si kumujja nti mudduse but nti waliwo ekyaliwo nga balinga bagenda olwana n'angamba nze nga bamukuba naye nga nze sikiwulira nkaate mukwano gwe nga tayasanguza kwa one time namusanga ina ano Bruce n'angamba yekonye ku dining okitegeera n'angamba nyambo nzije wano sigenda so omusajja agenda kunkuba kati okuva olwo maaso g'oli nze n'engamba naye bwe ndeka wano mukwano gwange bamukuba ne bamutta will I ever forgive myself nenvuga ne mutwala ewange nera nasigana jugana ne bawo ne mukazi wali wano bwoba omwagala naye okuva olwo picture eri painted gano mazima nti nze eyakola kye nakola naye okuva olwo yetedde yagamba I have gone through a lot ne bye nali simanyi buli kimu n'akinyumiza okitegeera naye nga sinti naye talina bantu be bazadde be baganda be yabuliranga kigenda maaso naye nga bwe ayinza muwa courage eyo to make a step because bo bafunanga nnyo so could be waliwo ekintu ngono matasobola nakwogera nga tasobola ku accessinga simu tasobola laba family member n'omu nga tasobola ng'ali wakyakiriza ogenda mu bbaala n'atulaga nti musanyufu omusajja ajja kukwata kutwale mu bbaala bakusinaapinge bakube bu video nga tolina kigambo ky'ofulumiza remember that video guy we yagamba wamagwe Sandra tobako kyoyogera mukyala waffe tobako kyoyogera just gwekolayo obukozi birumya abantu you get my point asobola okubeera ssebo nga embeera gyalimu talina kyasobola kwogera kati biringi ebiri nnomo nti Sandra agenze out biki naye nga kale nze kyendowooza ne Weasel okuboycottinga Weasel naye tekijja mumala kuba manyi bannayuganda muli kibumu radio agenda okufanga mwamukoowa kubanga bakola ne concert ku kugundi ku Africana naye basala nga ne tiketi bagabazaabwere mwagaano okugendayo ne mugenda ne mujjuza nakawuka enfufu ere nakawuka mwe mwagitwala ettaka mwali nyiga nnyo nifuta gwanga yo paka nakati kati ne Weasel karo naso God forbid asolo mutu ya ne mutu kabirira nnyo of course kati tegeeza nti no we can do better ekitufu
Yes, ekituufu tuyinza tukowa empisa z'omuntu naye tekitegeeza nti tuba tumukoye. Olabye cases eza R. Empisa z'abantu baali bazikowa. But so many people baali hati olw'okubanga agenda okumala emyaka egyo gyonna mu kkomera. Ate waliwo yali ayagala nti bakeere ku makya bamusindirira amasasi afe. Naye ng'empisa ze tuba tuzikoye zo nga zo naye ng'omuntu ye tukyamwagala. So oba boycott yeneekola like ensi eno yeetaaga okumulaga nti kyokola kibi. Kaakati okuscrappinga Weasel ku line up kiyamba ani? Kiyamba Sandra, kiyamba Muhangi funa abantu. Public example, public, because I remember line up yafuluma waliwo group ya mawulire yaliwo gyendimu eri media looks abaana ne bagamba Weasel needs to be boycotted. Ekitegeeza tekyakomaawo. Because the influencers balina amaanyi mangi era wenalabye nga bamuggyeko ne ngamba okay, this was really serious. Kale neza kyensaba kati nga tuvudde ku bafaani bana bagobeera kakati wakati Muhangi is a stakeholder mu industry eno ate ekyokubiri Weasel y'omu ku bantu abazimbye platform eyo way back from good life nga bakyali babiri kakati omu boycotting bagwe n'omuscrapping off n'omuggyako bujjagwe n'otuula obo yambye business yo turn up just sigalijja obo gondedde abantu ne batoyambye yakola ki yatandika so nsaba nga bwoli nti gwa soso okukola ekintu ekimanyikiddwa era go ahead no Weasel mukole ki muyambe kireme kukoma kuba kati gwona kikomye wanda nze namujja kantu ngamba mujjeko ojja bato muyambe naye nga y'omu kubazimbye platform kyo bulaba nti essaawa zinawo omala okwetoloola kimukwasa ensonyi singa amala omwaka nga tamuyise kubanga yaliwo gulefu yaliwo nga platform etandika naye era bwajja na appearing amidst what is going on munajja na appearing bantu eyazimba yennyini asobola ozimbulula so naye bamutereeza because we would love to see Weasel sing naye nze njagala afune ku statement ya Sandra kubanza naye tuli bantu bakulu twagala kuswalira mu bantu mwala ave agamenze essanyu lyendiko ndina lubuto. Yes, she can come out actually nabyogera n'olubuto n'alufuna naye nga muli afa tugamba naye fe twalinga eno nga tuwogana my friend me am a woman abakazi ayinza okubeera nga tewali na mustopinze kwogera nga teri ye n'agamba kayirewo bbaawo omubiri abakazi nga bakola sisaddaaka kitegeeza amanye ekitabwanya bbaawe either way nakyo kisoboka naye kati katusabe kimu Rwanda aleme kuddirayo mu mukebe wamunange yenkuba eyo batuvudde ye baba Weasel events ne tumala tugifuna eyinza okukuba ekivulu kakati awo nga tuvuddewo sindi bakoyo okulinda